kabaka waffe Yesu waffe Yesu waffe Yesu Yesu afuga byonna. Tulina ku screen tuddemu tukiyimbe. Tusinza nnyo erinnya lye omulokozi waffe awamu n'abantu bonna kabaka waffe Yesu waffe Yesu yaffe Yesu Yesu afuga byonna. Abantu abasonyiyibwa olw'ekisa kye ye olw'ekisa kye ye mufukamire Yesu kabaka waffe Yesu waffe Yesu waffe Yesu Yesu afuga byonna. Tukiddemu ekyo. Abantu abasonyiyibwa olw'ekisa kye olw'ekisa kye ye mufukamire Yesu kabaka waffe Yesu waffe Yesu waffe Yesu Yesu afuga byonna. Amawanga gonna ag'ensi mujeri Yesu erinnya lye lisinzibwe kabaka waffe Yesu waffe Yesu waffe Yesu Yesu afuga byonna. Tusinza nnyo tuddeyo waggulu. Tusinza nnyo erinnya lye Yesu Mukama Yesu Mukama wamu n'abantu bonna kabaka waffe Yesu waffe Yesu waffe Yesu Yesu afuga byonna. Njagala tuyimbe ne luno oluyimba. Njagala tuddayo mu kikadde nno. Tukutendereza Yesu Yesu oli mwana wa ndiga omusango gw'okunaziza nebaza omulokozi eddana fuba bufubi okufu n'emirembe neroma iridde ddala okwenya niza Yesu eddana fuba bufubi okufu n'emirembe tukutendereza Yesu Yesu oli mwana gwa
Bayuwa ino bujulizi uma asanyusiza ulijo yebazi nebaza eyanunulanze banekala gamba nali mwezi nali mupi nali muyaye nali muli wamira nali muli wanjaga naye Mukama yansumulula ulijo yebazi nebaza eyanunulanze eyambo nyawachisa Yesu akuma asanyusiza ulijo yebazi we tukutenda nebeza sanyukira Yesu okunda nebaza tukutenda nebeza Yesu oli mwana gwandika musa nebaza omulokozi tukutendereza Yesu oli mwana wandiga omusa wobunaziza nebaza omulokozi kubira Yesu engalo